Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masuze mutya mwasibye mutya. Nudini Ntege once again twogera ku nsonga ez'enjawulo ezifa mu nsi n'embwengula byomanyi ne byotamye bawulirako ne byotawulirako. Ennaku zino waliwo ekyabadde mu Amerika yokka gye kyabadde. Nsi yonna naffe wano twalabye. Fere twalabye. Kaakati nalabye nawulidde eclipse. Eclipse kyeki? Total eclipse kyeki? Je biri byenjogera byonna oba nnimba. Then waliwo ekirala ekitali total eclipse. Waliwo partial eclipse. Partial. Total eclipse. Waliwo annular eclipse ne hybrid eclipse. What is eclipse? Kyeki? Eclipse. Kwe kubeera nti nno ekintu kisiikirizibwa shadow y'ekintu ekirala. Kati kiri kibayita solar eclipse. Kakati solar oba solo kitegeeza ki? Enjuba eyo saani linnya lya Lusungu. Solo lye linnya lyayo eryasookera ddala ery'Olulatini. Kyova buli ekiyitibwa solar kiba kirireeted ku saani. Kati solar eclipse kiba kitegeeza nti nno ekitangala okuva ku njuba kisiikirizibwa omwezi ne kiba nga tekituuka wa ku nsi. Kyekiyita solar eclipse. Waliwo kye bayita lunar eclipse. Aha, nakyo nakirabye. Lunar eclipse ate yeebeerawo nga ensi yeesiikiriza omwezi. Etya ngeri nabo tebatufuna. Era balibeerayo ku mwezi nga bagenzeeyo balibeera bali mu kizikiza kya nsi. Ng'ensi babuutikidde. Olw'okuba ensi nnene ekizikiza kibikkira ddala omwezi gwonna kuba akeezi katono. Fenga tulabanga omwezi n'enjuba ebyenkana ku ggulu. Ate kaakati ekibitulabya era kyekimu ku kino era ekyabadde okusola eclipse nti enjuba eri wala nnyo okuva ku nsi miliyoni miles 9 oba miliyoni kilometers nga 144. Nenga nalabye nga baga it is far away times 4 over 400 okuva ku buwanvu bw'omwezi okuva ku nsi pa anti kaakati kankikuulage bulungi nti okuva ku nsi wano okusimbula kijja kutwalira oba kilometers eziri awo miliyoni 144 kutuuka ku njuba so nga okuva ku nsi okutuuka ku mwezi mitwalo kakati ekitegeeza omwezi gwo okuba gutusa ekintu kyekikoma okusembera kirabika ng'ekinene ate ekibeewala ne kiba ng'ekitono kaakati olw'okuba enjuba eri wala webituuka byonna ne bimiitinga nga bitanga omwezi gutambula kwetoloola ensi ne guyita wakati w'enjuba n'ensi bakiyita perfect alignment byonna ne bibeera mu layini. Kati nga nkutwalaganya nawulidde nga balaganga baga nti when the sun and the moon something happening it is as if buli kimu kina enso gye kiva kino kiva mu east kino kiva mu west bigenda kujja bisinkane something like that. Kyenjogera kifaananamu bwe kityo oba kifu. Kaakati okulaga abantu obulungi nti solar system ne planets ze tuyina ebisinga byonna bitambula biva mu west nga biva mu east nga bidda mu west. Kaakati enjuba ensi weba etambula mpola okusinga omwezi gugyetoloola mangu nnyo. Kaakati omwezi we guviirayo nagwo mu east ne gutambula gujja ne gutuuka ne gusanga enjuba n'ensi byo bitambula mpola nga onoolaba trailer oba ne tractor ne wajjawo owa Subaru wakati owa Subaru n'ava eri najja nga abisembera n'abiyisa. Kati omwezi gwo gujja ne guyisa enjuba eriwa n'ensi etambula naye omwezi gwo olwa sipiidi yaagwo kuba gudduka nnyo. Gw'omwezi guddukako guyinza okuba nga tegudduka singa gukyali yawo singa gwabotoka ensi yagusikadde amaanyi ga gravity gudduka nnyo okusinga ensi. Gwetoloola nsi ensi etambula yeetoloola enjuba n'omwezi gujja gugyetoloola ensi. Kati awo we bagambire nti ate bo abasiraamu tebalabye mwezi. Anti kaakati lwaki tebaakirabye lwakuba nzijewo wali naye sooka ontwale tujja geno ebibuzo byange binjokya kati mbikupakira kumu bwe nti omuntu abiwulira munaye babimbuuzizza abali mu Amerika abali Europe abali mu Uganda era nsobola n'okuwaako wano sample emu okakase nti abantu balabeka baasalawo beesiga Nuruddin ababuuliza ebibuuzo byabwe ne baganza babuuliza obubuuliza philosopher muyina Kasozi Samuel gwe tuyina wano
Kajogira gwe bonyonyola. Okay. Kakati mbadde nkyanyonyola kiri lwaki omwezi gwaze ne kuyisinganya nti omwezi gwaze ku speed enjuba n'ensi byonna biri mu layini omwezi ne gujja ne gwenyigawo wakati gw'olwo okuba gudduka speed walabye nga gutandisa okusiikirizaako ekitundu ekimu ekyenjuba. Saalabye kati omwezi gujja eno y'enjuba kati eno katugambe eno essimu y'ensi eno y'enjuba omwezi guva mu east gwetoloola ensi bweguti gwetoloola ensi kati we gwade gujja enjuba biri mu layini n'ensi yaffe ne gujja bweguti ne gutandika osiikirizaako ekitundu ky'enjuba ekimu awo mu Pacific Ocean olwo eclipse n'etandika kuba yatandikidde nga mu Pacific emu ne gusiikiriza ku njuba gujja nga wono jangu ne gusiikirizaako ekitundu ne gujja nga gutambula ne gusiikiriza amakkati g'enjuba ne gujja nga gusiikiriza ne paka lwe gwasiikiriza enjuba omwezi kati kati mwene yabaddewo omwezi gwe gwasiikiriza enjuba kyova abagiyise total eclipse nti omwezi gwasiikiriza kye bayita sun's disk moon's disk nga onodda disk yemu nesikiriza disk yenda nga bw'onookwata CD kanjogera abantu bamanyi CD wansi n'oleta CD n'ebikkako kati ng'eyo waggulu terabika era kyabayambye okusigazaako akatangaala kye bayita sun's corona obwengula bw'onjuba bwe buko bwabadde buwa katangaala nga kakuba bbali bwe kati so babadde bati olw'okuba enjuba eri wala omwezi gwo guli kumpi gutuyinaanidde gwasikiriza n'olabanga ebyenkanyenkanye ate ku luno ekyabaddewo nti lwaki kyabadde kyanjawulo nnyo ekizikiza ne kikwata nnyo okusinga ey'epakwaki wano Uganda 2013 newa nti nno ekyabaddewo nti eclipse eno yagenza okubeerawo ku lunaku lwa Monday nga 8 nga 7 omwezi gwatuse ku kye bayita perigi kyekyo kyate waliwo kye bayita apogi ne perigi omwezi we guba gutambula gwetooloola ensi tegukola orbit eri circulant saako wabula gukola eri ovo waliwo we guyitira okumpi n'ensi ate ne gumala ne gugiyita ewala kyotege mufo normally gutambula guti nga eno yensi gutambula gutoloola teba saako guli nga ensi bwe bagikola bati nedda ensi eringa saako ng'omupiira gwe guba gwetola tegwetola nga wetolola lawundi about wabula gujja ne guyita olumu ne guyita okumpi n'ensi ate ne gugwabira ewala ne guyita ewala ne gudda ne gugiyitako okumpi ne guyita ewala nti kaakati okulaga nti no welwabeeredde olwa Sande kyoŋŋamba nti kyogaba kambuuza abakadde baako nti balina lwe baali balabye omwezi nga guyita wano ate olula ne guyitako wano nedda kyekyo jasigala mu kkubo lye guyitamu lyerimu naye wale gutuuka ekiseera ne kuba nga ensi ne gulalambala ne gugiyita wala ne gudda ne guddamu era ne gulalambala ne gugiyita ewala ne gudda kakati kuno gwabadde guli kumpi n'ensi gwabadde guli mu 36,000 so nga gugiyita ewala gubeera mu 42,000 nga kusazeeko emitwalo nga 7 miramba gwabadde kumpi nnyo omwezi kyovola gwabadde munene nnyo ne gugiyita kati gusembera ne gujja gugaziwa mu ndabika tebeezaamu nga gusazeeko emitwalo 8 egya kilometers nga gubadde wala ne gusaako emitwalo 8 gutusembera guti kati guba munene nnyo kituleero obadde okirengera mu mayiro 2 nekisembera mu meters 4 nekisalako mu mayiro emu oba okiraba bulungi kati kiba kibikka bingi kati n'omwezi gwabise bingi olwokuba gwabadde kumpi n'ensi wagambye ki ekireeta eclipse wabadde okyabuuza abasiraamu tebalabye kati lwaki bo tebasobodde gulaba ate nga bagamba gwe gwabise anti kaakati abasiraamu lwaki mmwe kye mulowooza okulaba omwezi abantu balowooza tegubaako ku ggulu gubeerako naye kye bagamba abasiraamu okugulaba tebalaba bulabe nti wabula guboneka ne babala guno oguli fresh nga kuliko akaaka kakuresenti muunu akapya nga walabe ekiwagu kya bogoya oba nga wonoobere wantu n'olengera akatangaala k'emmotoka nga kavuddeyo kati gwe mwezi okuboneka so si nti kulaba bulabi mwezi gubeerayo ku ggulu so singa baali banoonya mwezi bandibadde bagwogera gubeerayo mu bbanga naye olw'okuba guba tegutuwa kitangaala bo kye babala nti gubonese nga gutandisa otuwa ekitangaala akaliro kali kati ekyo kibayita feezi y'omwezi etandika kaakati olwaleero lwensubira kino kati bala nti kati kyo kyawedde gwalabise kaakati ekireese ekyo kiki nti essaawa eno enjuba
egenda kugwa omwezi guli mu bbanga wano nagamba abantu nti omwezi we guba gwetoloola ensi tegwetoloola nti rotation wabula guseeyeeya buseeyeeya tegwetoloola nti teguli abantu gwewubira mu kifo kimu guli gutambula guti guseeyeeya buseeyeeya kaakati we guseeyeeya nga guli katugeze nga guli wano enjuba eri wansi etandika okuba mu katundu kana akamulisiza ensi waliwo feesi emu yokka etunuulidde ensi kati enjuba ey'omwezi tetuliraba ku mugongo gwa mwezi tulaba feesi yokka bwe kyatubeerawo paka ensi lweriggwawo tulaba sayidi emu ey'omwezi eri endala tetugiraba kuba tegwekyusa tugulabe ate ye enjuba enjuba nti ffe tugyetoloola okusinga naye tojja kugamba nti olabye feesi yayo ffe tugyetoloola planet zezetoloola enjuba olw'okuba yo nnene so kakati ffe tugyetoloola kati omuntu ddamu omubuulire enjuba n'ensi yonna wamu ki ekisinga obunene abantu bagamba mulimba ebintu bingi ba filosofa omanyi ngenda kukubuuza bingi nze omanyi nze ndi communicator ow'enjawulo ne bye nayogerako omutima guŋŋamba waliwo abayabirabye alabye leero kyova olaba mbiddaddamu eyabirabako agamba yonna abuuza byebimu naye waliwo abirabye leero enjuba n'ensi yonna kyoga enjuba eyinza okusinga Uganda obunene kati enjuba senga tuba tupimye diameter nga woolaba emmeeza eno ne tugisalamu ne tupima emmeeza eno giku diameter y'enjuba eri mu miliyoni kilometers miliyoni emu n'emitwalo ndowooza nga 39 miliyoni nnamba ya kilometers yes we bakozesa okusinziira ku gundi technology nga layini ya equator bwetambula bweti yes nodira enjuba n'ogisalamu amakkati n'opimawo miliyoni kilometers miliyoni emu n'emitwalo nga 39 ensi yaffe omwezi ogugira diameter yagwo n'ogusalamu gulina ndowooza ziri kilometers 3,000 nga mu 2 musiizo guli mu miliyoni kilometers wano 3,000 obugazi yes singa ogusalamu n'opima ekitundu guli mu 3,000 kwoli ali ku miliyoni diameter so kyekikulaga obunene bw'enjuba ensi yaffe tulinga ndowooza mitwalo nga 2,300 diameter wosalamu ensi yaffe so ekitegeeza ensi yaffe mitwalo nga 2,300 sirishuwa ku figures ezo naye nga sitambuliraawo tetuweza mitwalo kakadde nga tukajjawa nga ne Jupiter tekaweza njuba yeeweza diameter ntegeeza okuva tugeze mu America kale nga tugamba Afirika n'ogisalamu okuva Mombasa n'obuwanvu bwayo paka Dakar Kongo oba okasaza katugambe paka Dakar Senegal n'opima Afirika eyo ye diameter kakati n'enjuba woogipima diameter eri mu miliyoni mbwawa tewaliwo kilomita ya 10,000 nga awo diameter nga Africa 2,700 Africa 2,400 Russia eri mu 2,700 we bati obuwanvu so diameter kakati ekitegeeza omwezi singa obeera ogutadde mu Afirika omwezi guli mu 10,000 kale gusingako katono ku Afirika guli mu 3,000 omwezi omwezi gusinga Africa obunene gusinga Africa obunene omwezi continent inengalo kati bibeerayo bitiyo ne bitagwa obunene obwo bwonna ate kakati ekibireetera obutagwa nti no mu bbanga omwo w'osoma Newton's laws of motion ndowooza lo yakusatu nti ekintu kisigala in its stationary state unless when there is a force applied on it laws ezino eza gravity eza Newton zezigayidinga ebintu ebitambula byonna mu bbanga zo za ddala ntuufu teri baziprovinze kuba nfu ate kakati zeziyambye mu kusitula ebizungirizi first law of motion ejja kwakola nti when you apply upthrust force nodira omukanga gudda wansi oba omuliro gusindika ekintu mu bbanga law of motion so zezigayidinga mu bbanga kati zino zigundi zigenda zitya kakati wano mu bbanga nti buli kintu ekiriyo kitambula kisigala mu acceleration n'ensi yaffe etambula naye esigala mu acceleration okujjako nga waliwo ekigikonyeeko kyekiyinza gikyusa direction oba okugisazaako mu speed kati emyezi gyonna gitambula mu bbanga kati singa omuzungu nga bw'ayagala okugezesa n'agifunirayo kimizairo kiri kiikabejja n'akuba omwezi okay kakati awo waagukuba eiza kuyinza okutukamu ebitundutundu nabyo ne bikola kye bayita space debris
n'okutukamu obanga biliyoni ey'ebitundu ne bitandika okwetooloola ne gukola fragments eza bomb nga zeetooloola oba oyonoonye ensi tujja tuuka nga tetusobola kufuna kitangaala fragments nga zijjudde obwengula anti fragments ensi eba ejjudde okulaba lyaka tuba twaka nnyo tujja kuba tetwaka nnyo olwokuba nti wano omwezi nga guli wamu ekitangaala kikubako ku kintu ekiri solid ekyenjuba nekyolekera ku nsi naye wali nga bikutuseemu layiti emu ejja kuyitamu so tujja kuba nga ekyasobola kufuna kitangaala naye baŋŋamba baakubayo okumenya olwo olububi baluyita batya olububi olwo babalimba mbuulira olububi baluyita batya bayita famamenti kyagana komentingako famamenti abantu famamenti bakyogedde wano mu Afrika kintu kivudde mu bazungu bantu butamanya kigambo kya luzungu famamenti kitegeeza ki lububi olubise ensi omwezi eggulu nga tosobola kibuuka that is firmament oba tosobola kibuuka ebinja asteroid ebijja biyitawa biba bikoze ekibiwabye kiri kyoyogedde biwaba anti firmament ogambye ebikaki lububi olutujja ku nsi okuba wali ne tugenda anti nga okay babuuze luli mu kilometers mmeka okuva wano ebire biri omwo njagala nsooka ebire biri wansi waalwo omwezi guli wansi wa firmament oba omwezi guli wansi enjuba eri wansi wa firmament nedda eri waggulu wa firmament wootunulira ekigambo ekyo kigambo kyatandika okuva mu kigambo kya Lugiriiki firmament era ekigambo ekyo okukikozesa Lulatini ekigambo ekyo kikozesa interpretation ya Bible era tubayita ba biblical cosmologists abantu abo abasooka okuinterpretinga Bible naddala abawalabu baali tebalina nnyo knowledge ya astronomy baali bawalabu baali bawalabu ba Persian baloomu anti kakati bino byonna tubijja mu Genesis 7 olw'omusanvu lweruvaako firmament naye wootulamu gundi mu ne Qur'an erina kirala ate yegambe etya yenyumya nti eggulu amagulu gali 7 era ye tenyumya nti waliwo ekiriwo kyonna kakati yiyo ne Qur'an ekulaza esinzeeko ku bano ne gundi wosoma mu bikola by'abatume Pawulo akugamba yalinnya paka mu ggulu eryokusatu talina kye yakugambako kyonna nti no yayita mu lububi abaleeta olububi olwo baalemwa kumanya nti bakiyita Earth's curvature buli lwotula eggulu eryo nga liri kiriya ojja n'otuna eri nga erikola kavuliti kati ekyo kye bayita firmament yes kye baalowoozanga firmament kati bano abagamba bagibotole bazungu nno saagala owakanye si bafirika kyenjagala okugamba ensi eno obulimba butunda abantu wooteekayo ekintu kyonna ebintu ebyobulimba bisasamaza abantu bifuna bitambula wooteekayo ekyobulimba kyonna bangi abajja okukiraba kisoundinga strange kaakati Abamerika bano ebaali bamuyita nani Richard Doye yasooka okuleeta ekintu ekyo kya firmament Darwin Richard erinnya liriko letters nga nnyo eddala yali mu America nga era explorer yagenda mu Antarctica n'agamba yasangayo firmament gye weesimbira Newton wa science si Newton Isaac Newton mulala wa science bali bamuyita Richards yali wano be explorer ye yagamba nti yalaba firmament weesimbira mu Antarctica era waliyo civilization eziro ebyo byonna superstition kubanga eyo waliyo base z'abasirikale zitagambika mu Antarctica abantu gye bali ye yali baba kakati nebigenda ku social media ne bitunda ne bajjayo ensobi ezaakolebwa ba biblical cosmologists abayinterpretinga ekitabo kya Genesis chapter ey'omusanvu be baakola ensobi ekigambo firmament baatuuka ne bakifeezenga mu Bible ne bakikomya tekikyakola lwaki interpretation yaabwe we baalaba Katonda we yagamba nti no we yatonda ensi n'ayawula eggulu n'ensi nti ne wabeerawo ebbanga ne lyawula amazzi ag'ensi ku lukalu ne mu bbanga bo bakinterpretinganga amazzi naye ng'ekigambo kyali lakwiya mu Luyudaaya lakwiya kitegeeza vast expanse kati abayinterpretinga Bible be baakola obubi olwokuba baali tebalakingamu astronomical knowledge be baakola ensobi eyo nti Genesis 7 akulaga nti yes ekintu kya firmament wenkuzaako ku gundi endala ku explanation endala
nti wekisobokera okuba nti nno kyaliko naye nga kati tekyaliwo nga tutunulidde Bible mu science tolina wojja gizuulira firmament teriiyo mu bbanga naye we tuba tutunulidde Bible ekulaga ku mataba ga Nuwa nti nno yasumulula ensulo ez'omu bbanga ne ziyiwa amazzi kaakati awo kye balowooza nti no mu bbanga ng'ovudde ku bire waliyo eyo ensulo ez'amazzi kaakati ensulo ez'amazzi ezo ze basuubira tino ezo ezaavaamu amazzi okutonnya ku nsi of which ezo zaavaamu amazzi ekitegeeza zaayabika firmament eba tekyaliyo senga yaliyo anti zaali ku maanyi ga Katonda zaddawo ne zeebika anti kaakati weziba zaddawo kaakati firmament yo erwa yeefaanana etya kuba woosomawo okusinza lububi lusinga rocks obukambwe nedda okusinza ku kunywa bagamba olububi lwa marble and bronze tino lwe luli mu bbanga nga luli siini ng'era reflecting lutangaala naye nga kye baakola buli lwe baatunula ebbanga eryo sky eya bbulu ne balowooza nti lubuubi nti era lwe lukomya ensi n'ebirala n'emmunyeenye w'osoma Genesis tibakolaga nti firmament erimu emmunyeenye erimu enjuba firmament yeyawula ku kye bayita God's abode Katonda gy'abeera firmament yeyawula bamalayika baveeyo gye bambukira eyo gye bava ne balyoka bakka bwe bakinterpret omanyi nkubuuza bingi kati nkuzzaayo ki ekireeta eclipse tuyiseeyo wali sikinyonyidde bu naye tujja funa obudde okunnyonnyola firmament tujja gikolera bino just nze nsuulira mu muntu alaba abeeko kyagenda nakyo asobole okudda amanye nti abakulu tebali kaakati ekireeta eclipse kye bayita perfect alignment wakati w'ebintu bisatu alignment zibeerawo mu bbanga waliwo planet ezikola alignment ya planet 5 mu bbanga zonna nga ziri mu line alignment kwe kukintu okubanga mu line nga tebikyamye kye bayita well aligned kaakati omwezi we guba gutambula gwetooloola ensi naye etambula yeetooloola enjuba gutuuka ekiseera ne gubeera nga mu kutambula kwayo ne gusiikirizaako ekitundu ne gwenyiga wakati w'ensi n'enjuba kati olw'okuba muneneko guddira ekitangaala gulemesa ekitangaala ekimu okuyita mu mwezi ne gukasitinga shadow oba ne gusindika ekisiikirize ku kitundu ekimu ekyensi olw'okuba ekitangaala kisobola kuguyitamu okuva ku njuba ekitundu ekimu ekyensi ne kifuna ekitangaala ebitundu bingi eclipse ziba nnyingi naye ezimu ziba ntono eclipse terina bwebeerayo kiro tesobola kubeerayo kiro temujja gira omusana enjuba temugiraba kuba njuba ekitangaala kyayo ekyo kimu ekyoku tewaliwo olunaku bwe terina kibeera nti enjuba yabissa omwezi it is ever mwezi gwe gubikka enjuba anti enjuba yeetuli wala n'ensi etuli anti nga tekina lekibaayo nti enjuba kuba bateranga okigamba ewaffe eri mu kyalo newa ewammwe ludda afande ebusiya ewaffe eri ebusiya bagambanga enjuba egenda kulwana n'omwezi era ne batuula ne bagamba katulaba amegga munne kaakati ekyo nno tekyali kyo kyaviira ddala mu bisi nti enjuba eno okusiikiriza kyatiisanga nnyo abantu omwezi okusiikiriza enjuba kyatiisanga nnyo abantu okugeza waliwo Roman Empire lwe yali erwana n'Abapasiani enjuba n'egenda yenyigawo n'esiikiriza olutalo we lwakoma bonna ne bagamba nti kino sayini eraga nti nno Katonda munyiivu kulwana kwaffe olutalo we baalukomya kaakati buli lwe byasikiriza nga balinanga interpretations nyingi dynasty egenda kukoma waliwo ekigenda okugwawo oba Katonda munyiivu webito kaakati abantu balowoozanga okukubakola kikulwana era bwe byaggwanga abantu bakolanga n'ebikujjuko nga beebaza omwezi nti no gusobodde okuhumiliatinga enjuba gugiswazizza kale ne bakiyita nti nno kola kikulwana nga bo tebamanyi nti no biri distance nnene okuva woobirabiraawo mbadde manyi bagamba nga njuba yeerwanye ne yeetakkuluza ku mwezi anti kaakati ekyo bakigiranga naye baabala baatuuka nga ne bagamba yadde yeetakkuluza naye omwezi gugiswasiza omanyi katabaniko ne kakumegga ekigogwe bonga bwe balaba bagamba omwezi guswasizza enjuba so eba just timing omwezi ne gujja gwenyigamu kati ne gutambula paka lwe guyisa enjuba kaakati olw'okuba omwezi gutambula
ojja kwesanga eclipse n'ekyo nga kirwawo okubaawo nedda mwe mulowooza nti no kirwawo mu bitundu ebyenjawulo gye kirwawo okuba nti no ne weesanga nga bagenza okusiikiriza omwezi kuba omwezi we guba gutambula waliwo guyitako mu south ya equator ne guyitako mu north ya equator so gukyusa amakubo omwezi waliwo olw'okulanga guyita wano oddako ne guyita wano kakati we guyita wano enjuba ng'eriwa ekisiikirize kijja kudda eri eclipse we guba guyise wano ng'enjuba eriwa ne kidda so kati eclipse zikyuka n'osanga ebitundu ebyenjawulo kati mbone wano emisana era omwezi gubaako ku ggulu bulungi nnyo buli lunaku gubeerako ng'ogulaba mweru ku bbanga singa ebbanga liba kiriya naye nga tegutuwa kitangaala olw'okuba nti no enjuba ekuba ku mugongo gwayo feesi eno erina otumulisiza enjuba tekubayo ati kyenda bagamba era abantu tino olunaku olumu ku mwezi lulimu ennaku za 4 ez'oku nsi naye ebyo bingi nja binyonyo abantu bijja bakusaabuza so kakati eclipse eyo kyekigibeezawo nti naye olumu ojja kwesanga nga timing eclipse wejjidde kisiikiza kijagenda mu Australia oddako kigende pakwaki olaba kakati ekyawa ne Uganda singa tekyatuuka pakwaki tetwalirabye nti eclipse yalibaddeyo kuba emirundi egisinga ebeerawo neggwera mu ocean kuba amazzi mangi eclipse esobola okubeera mu ocean ne mutagigenderera nebeera mugabira ne mutagiraba so zibeerayo era okulaga n'ogwokunera waliyo eclipse obulala naye nga butonotono obubeerayo so omwezi gusiikiriza nnyo enjuba naye olumu ne gutagisiikiriza kuleeta toto eclipse kyekireeta ekyo kaakati bino bye babadde balimba abantu ekisiikiriza kisobola okukwata ennaku 3 ndowooza abantu bakirabye bawulewo ababalimba omwezi nga gudduka naye manyi kino wakyogerako nti eclipse ejja kulabikako mugundi yes wagamba ndabe ono yabimpeereza no bingamba nti no will be spotted in Texas and other nearby states. Kuwe tota wanti Texas eno manya no eclipse yatandikidde dda kuva mu Pacific Ocean tota eclipse nejja okuyitawo Hawaii nejja etuuka Mexico ye landmass abasoose okulaba era BBC bo gye bateegedde ye wasoose okulaba ku eclipse ku lukalu state ye Durango ne Rasinalao neyitawo Mexico Texas eclipse yatuuseyo ku saa zaade 8 n'eddakiika zaade nga 32 total eclipse ezewaabwe yes naye nga partial eclipse yatuuseyo essaawa nga 2 nga balaba akazikiza akatali k'amaanyi kati ekizikiza eky'amaanyi kyatuuseeyo nga wakayita essaawa nga 2 Texas ne balyoka balaba ekizikiza obudde ne busiba kyabadde mu radius ya kilometers 198 so tekyakutte wonna nti nga kuva wano noza n'okutuuka nga eyiganga we kyakutte ne kiryoka kigenda obuwanvu nga wano ne Kampala so sinti no ne Texas yonna balabye eyiganga si kumpi 180 ndabanga okumpi awe zalibeeraawo kuba kakati laba Masaka ziringa 10-12 okutuuka mu Nyendo so katugambe kali paka nga lyantonde bwekityo so kakati ye radius ne kigenda paka nti ekyo kyekisiikiriza ky'omwezi wano wonna okuvanga no paka lyantonde nga bali mu kizikiza ne kitambula bwekito mu buwanvu ne kigenda kiyita paka Canada kati njagala kubuuza wano wekyatuukidde ku total eclipse total solar eclipse era yabadde distance eyo yabadde distance ekitundu ekyabadde kiraba total ekizikiza ddala kyadde mu radius ya kilometer kati bana balabadde balaba mu buno bwebajjo bwebbali penambula nti nawo ekisiikirize right rays zabadde ziyita mu konga ziwaguza ebbali nezikuba kati abadde mu side eri ewalala ngabo balaba kibayita penambula kati ffe twabadde ku penambula tetulina kye twalabiddeko ddala yadde eno kozi ffe byabagenza okuba eringa eno kiro eno bwabadde kiro ssaawa 3:25 so kakati alimba abantu ekizikiza kijjako tebamanyi nti no ne season negundi time zones zaawukana eri we babedde balabira eno ngabesha ne batiisa abantu mbuno tewali sola eclipse ekyasinze mu byafaayo byensi tewali baafa yadde yali mu China 1503 BC eclipse yakwata okumala eddakiika 6 yekyasinze okuba nti yalwawo nnyo mbadde ekwata essaawa eno yabadde yaddakiika 4 eri yaddakiika 6 eyekalamu gye yali yammeka eyo pakwaki yali mu 4 n'eddakiika nga 3 ne seconds yali etuusiza nti ddakiika 2 olw'okuba omwezi gudduka teguli awo nti no guweddemu amafuta kaakati gutambula mpola omwezi wagaye gusinga enjuba okudduka gusinga omwezi ensi okudduka n'enjuba
ate ye enjuba edduka naye bakiyita berry center kijja kuba kizibu abantu baffe kitegere ina we yeetooloolera naye etambula bakiyita berry center we yeetooloolera planets zino zonna endala zeetooloolayo neetoolole so kati omwezi gwe gulina ogiyisa kati omwezi ate gwo ne gwetooloola ensi kati gwo gudduka sipiidi kuba gutya ensi amaanyi ga gravity okusa kaakati gwo gulina okujja ne gubisanga bino bitambula gwo ne gujja gwenyigamu kati awo kitwala eddakiika kweza abuuza oba ensi etambula lwaki teyeesangako ng'ali oba South Africa nga ensi yatambudde neyeerabako kwezi Robinson obubaka bw'obufunyi kyalowooza nti ensi weeba etambula ne ebbanga obwengula bwako byonna bitambulira wamu ebire byonna ekibeezaawo ebire maanyi ga gravity ag'ensi singa byagenda dda singa ensi yali terina maanyi ga kozi oguli mwezi bino bire enjuba yali byokyezaayo ne byeva kaakati amaanyi ga gravity geega ensi weeba etambula nga woolaba baasi weeneetambula n'emigugu egiri waggulu gigenderako ku baasi kati esobola okuba yeefuga bino byonna weeba etambula ffenna tutambula butambula nga woolaba ennyonyi kyosobola okubeera mu nnyonyi n'ekikopo kye ekyakyayi n'ofuka n'onywa n'okola kye nga olw'okuba nti eri ku constant speed tekyusangamu speed yatandikirako naye newabeerawo ekigikoona nekigendeeza ku speed lwojja olaba nti ensi etambula musisi yaleetamu ebyo musisi ate ye abaera munda mu nsi etambula munda mu yo nga gwe wonootambula olubuto ne lukuluma muggo so musisi ye abeera munda mu nsi nti kowa y'ensi yevaako biplates okwagala okwetakuluzanga bikoonaganye ensi n'enyeenya musisi n'omwezi gulinamu baatugamba kayiikuuzi anti ku sayansi kayiikuuzi yaani kyebalowooza nti walumba kwezi Robinson ddamu oweereza emmese ezo miisi kayiikuuzi alwana nani ne walumbe ezo miisi kwezi kayiikuuzi alwana nani aha biri bitya bya kayiikuuzi ne walumbe mbuno ki ezo baziyita mythologies nti abaganda bwe baatulira mu sisi ne kibakanga nnyo ne batandika okunoonya explanation ne societies endala zonna naye kati bano bwe baabijjawo abaganda ebyokugamba simanya waliwo gundi ono nabba obulo ono n'akola bw'ati ate nakka wansi kati olutalo luli wansi eyo tandikidde okulaga myths eziri mu mawanga ag'enjawulo n'ebisinga n'ebimu bye tukkiriza myth nga ki ndeka tonseekuwulira kansooka embirewe tuba tuze kwogera kwe so kati bo bwe batunira mu sisi ne batandika oteekawo explanation nti no waaliwo kayiikuuzi ne basindika ggulu n'asindika kayiikuuzi ajja ayige walumbe nga bwadduka so ezo myisi biboozi kutegezaako kunnyonnyola mu sisi njagala kusiibulira wano oli Kasozi Samuel philosopher kyano ye eriki Kasozi Samuel philosopher mugendeyo nayogera dda ku eclipse ndowooza ebbanga eriwera gamba abantu tebabalimba muve ku bantu abatalinaako knowledge ya astronomy abo ba sensationalist oba babayita ba apocalyptic nja kujja nkunyonyoleko ku bantu abaalagula enkomerero ne batiisa ensokkamala nekivaako neddiini namba wano kyenabagamba babavanga oyo omukazi watutaalagulangako nti enkomerero egenda kusaanawo teyabiragula wabula waliwo eddiini namba 1894 William Miller ne Helen G. White balangirira nti ensi ekoma baabala obunnabbi bwa Daniel ennaku 1200 ng'enkomerero etuuka 1884 abantu ne batunda ebyabwe ne beemalako ne babeera mu kusaba na kusiiba enkomerero n'egaana okutuuka kyekyavaako eddiini ya Adventist so abantu bangi bazzenga basuubiza abantu enkomerero kati be bamu ku bano ti abantu batya nnyo ebintu ebyo kati bwe bituusa ku mulembe guno YouTube zikola TikTok oli waleetera ogutiisa amanya ajja kufuna views ebyo n'ebisingawo mumpeereza ebibuuzo ku WhatsApp ebeerako mpeereza ekibuuzo mpaako kyobuuza kyonna kyonna WhatsApp 0701558563 0701 55 8563 Kasozi Samuel enamba eri mmeka 0756 67 2211 okay tubasibulidde wano aye tukwatagana olundi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh